Nico Chris. Yeah. Yeah, nange mpitibwa Master Fizie. Outer Manic Music. Akalivunga style wagwa. Checho munaye. So musoka mutunyimize. Oluyimba luno kusoka ya oluyimba baluyita bati. Oluyimba baluyita Dole omwana. Dole omwana. Yeah, basinga balumanyi. Dole omwana version tulina version elyenkadde Dole omwana wawe nyini just eno cover yayo. Kozo oluyimba ni oluyimba olwo. Oluyimba Fred Sebata. Yeah. Fred Sebata. Mwene muluddamu. Yeah, netulukola cover. So kuluddamu. Mwakola cover. Tetuna kigambo kyetwakyo sakitegeeza cover. Yeah, it's a cover. Yeah. Cover eno mukugikola mwagisaba. Kati cover mukugisaba. Mwagisaba. Twagisaba. Cover yo twagisaba. Wabula mu kwagala okusaba omukulu ye mwennyini. Netunoonya omusajja n'atubula. Fred Sebata. Wakati awo mu kumunoonya mwe twafuna omusajja ye n'atugamba anze nsobola batuusaawo. Nze nsobola ekintu sobola kimaliriza. Tumugamba musajja. Bakayungiriza abo. Akayungiriza yenga musajja mukulu omukiririza munene ne bakugamba ekintu. Kitegeera oga toyina yadde doubt egamba nti bano bajja kunziba. Kitegeera. Ate nga bwagambye nti twagezaako okumunoonya omwami oyo. Ekitukalubiramu motoka okunoonya Fred. So kati mu that process netufuna abantu tulikomendinga ku mwami bayita Alex ye natugamba nti kimajja kimaliriza nti ajja kimala kyonna ekyomukulu natugamba nti omukulu muntu we bakwasaganya emirimu bategeka ebivulu nga botegeera industry batekwasaganya ebyabo kati kale twalikolako ddako kati obudde buno ekiriwo obudde buno nti oluyimba olwo twava yesu twagikula tugimaliriza era netufuna ne call kuvoyo woyo omwami Alex nti mulimu gwawidde twamaze okola cover yaffe tuli free to go tugite natugamba ekyoke musobola kola ki okutambula kimu kyali byonna nga babimanyi tuga nti byonna kyagwa era nga bagamba nti abategeeza nti n'omukulu akimanyi nga tugamba nti n'omukulu bamala kyaweddemu temweraliikirira naye kati obudde buno ekiriwo ekitwese wano ku Baba TV amasimu waliwo embeera yatandise etali ya bulijjo mutandise ofuna threats tufuna threats ez'enjawulo abasajja bakosa private numbers batukubira nti ngenda kumweba fukamo naye bakwatirako biki sagala kwogera nammwe tumubuuze munani nitwogera naye tetukitegera kwegamba tuli mu fiyo obudde tufuna amasimu mangi agatiisatiisa kugamba tetukitegera bulungi mwami Alex omuzannyo yaguzanya atya oba mwami Fred Sebata teyamutuukako kugamba tuli mu kutya katisaawo eno namusawo ko twakata n'atugamba mupeeyo kyemumpa nti musajja nakwogera naye kwegamba nti katujje mu show mu bitaala twemuliseemu abali ku Baba TV bategeere nti gye muli with those issues so mulinga abakola awareness in case of anything kyekyo kyennyini nti bwe twekubira omulanga so kati netubeera nga abantu bakirabyeko tumanya omukulu Alex mwamitinzeeko omukulu Alex ennaku zino kyasobola okuga okuva we twaledizinga project eyo atubuzeeko ne numbers teziri takyakwata n'enamba yennyini gye twali tumukubira yakibuseemu kati ffe kennyini muli ne tufuna okwekengera ne tugamba omusajja ono yandibanga teyalaba musajja kubanga amasimu ate batandikiddewo gatukubira mu giya tugamba wayi katulesookeyo munayira ng'omuntu atali muzi wa misango era toli mu wabula nga we tuze tukakasibwa kava tebanabuzibwa era nga buli omu akugamba just teweeraliikirira eri kava wabula ate oli bwafuna essimu bwetyo kikweraliikirizaamu era omuntu obuvunaanyizibwa ogenda n'okola ki kati ffe omusajja waba yatubula waba atulaba ye kennyini alina kukola ki mwereportinzeko anyway tetunakwereportinga kulimba kubanga tusazeewo kwaga ngeri gyekinti abantu b'amataala abatunoonya affe katujje mu mataala